Yes, mbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba subscribing atonyigene kade kitalo Endiiga Eyafudde ku chachi ya Pastor Aloysius Bugingo. Pastor Bugingo alagaita biriko ero nako lugulo babadde mu party nga bajaguza soti TV okubanga yawezeza emyaka 10 nako lugulo Sunday service kyabadde kikambwe no nako lwalero mulanchi awa kibadde kikwafu nnyo. Saliza wali kukananira ndi Pastor Bugingo yalaga nti ebyokufa kw'endiga tebimukwata ko wadde yalaga tabimanyiiko wadde ngenda kuba bikutuusako byonna bagita Faadi TV yuki mwasibye mutya muli mutya abali Saudi mu kibuga Riyadh mwabali Saudi bambi mbebaza anti muli bamaanyi namwe abali mu ggwanga lya Spain abali Germany abali mu ggwanga erya Budaaki ndowooza balengera tabirinako wadde naye ng'agamba ziga ajja kugasasulira sigamba nti tumutaddeko omusango nti yasalirawo omuntu obulamu nti bakale nti yajjeeko endiga eyo obulamu nedda naye ebikolwa byakolwa tebyandikoleddwa muntu kwegamba omuntu omutuufu ng'afaayo eri abantu be omuntu ategera toyinza kubanga okola bintu bwe biti nga Pastor Bugingo byakola akadde kano ekyasinze okubanga akola ekyalagidde nti Pastor Bugingo aliko ekikyamu kwekwata obukwasa omulambo n'agusuula busozi mu ggwanika wadde okulangirira nkati omuntu yafiiridde ku kyaki ye ku Kanani ate nga buli muntu ayingira bamuwandiika Pastor Bugingo ayongedde okulaga nti ye tafaayo era n'ekiri kye yakoze takyejjusa. Ono babadde mu pate ya myaka 10 eja Salt Media wa Salt TV okutwalizaamu omukyala gw'olengera mu kifaananyi yeesibye gomesi yo yafiiridde ku kyaki ye kubanga obwedda basinga beebuuza nti naye mukyala kyoyo eyafiiridde ebifaananyi nga tetubiraba ekifaananyi ndowooza mukiraba ekifaananyi kyekyo omukyala yone abafamire bali mu kukolima ebikolima ebyo mubirabanga ebyokusaaga ne Pastor Bugingo ajja bisasulira nze mbagambye wano Pastor Bugingo sigamba nti tetumwagala nditumwogera bibiri naye kye yakoze n'obeera babateekeddwa okunenyaako atalaga tabirinako wadde yalaga kugamba alaga nti tewali ayinza kumugambako bano bakazi battu abalabanga abanaku family nagirabanga ennaku yalaba tebana kye bayinza kumukolako wadde naye ng'agamba amaziga ajja gasasulira either kyaki yejja kusaanawo oba ekintu kyonna ekirala nze mbabuulidde wano bagita Faadi TV musabuscribinga munyigene kale yo bapasita basinga abayitidde eddiini y'obulokole okulabika nga eddiini embi nga bibagitira okulabika nga eddiini embi wakati weetegereza Pastor Bugingo ebintu byakolesa n'ekintu kye yakoze buli muntu agamba naye abalokole nze bantama kati abo bye yakoze naye ng'ate muntu omu nga yeetera eddiini y'obulokole okugirabisa okubeera embi n'engeri bapasita abalala bambi nga beddiini y'obulokole bajagazisa abantu nga ne baba musiraamu aba ajagala naye kati Pastor Bugingo ebintu byakola omuntu omulala wabiraba alabanga eddiini y'obulokole nfu ennyo naye nga muntu omu nga yabikola lengera bali mu kukyeza muziki wadde okwogerako ko n'abafamire wadde omusajja nze namwewunyizaga balengere bali mu kuwanika magulu bali mu kukuba mpere kale onaawulira gye bigenda okubanga bikomekera naye nga bafamire bali mu kukolima obukolima obwo ayinza gamba nti abakolimamu buki obukolima obutalina makulu ne baaba obukolima obwo buyinza okufuukira ezzike nobanoonya okubeetundira nga tobalabako bayinza obitwala ne babifuula ize naye ebikolimo ne bikwatayo naye mbagamba nti ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye ne oluusi bwe bikyukamu enkoko waliwo bikyukamu oluusi ebikolimo ne bikwatayo eby'enkoko kamunye nakkakana ng'ate agudde mu mbi nze mbabuulidde bannange Pastor Bugingo ajja kuddeyo akyeza kuba empere za Kristo Panda akyeza omuziki abuuka kuba obulati yakubbe biti bakube zisama nga bye baakoze eggulo naye ajja kwejjusa nze mbabuulidde
nze mbabuulidde ekikola kye yakoze omusajja wa muntu ng'oli musajja wa Katonda oyinza otya okukola ekikolwa bwekityo mazima ddala ndowooza mulaba nti bano bapasita bebonoona eddiini y'obulokole ndowooza mubalabye ng'olaba n'omuntu yafiira e Namugongo waliwo omuntu yafiira e Namugongo jjojuuzi ku kulamaga okuwedde baalangirira ne TV ne zirangirira ku mawulire ne ate alina TV namba alina leediyo namba yali badde ayisa ku leediyo ne ku TV ne mu kyaki ekizindalo tiyakiyisa na kiyisa ng'olaba ab'e Namugongo baatwala budde olw'omuntu omu yali afiiridde e Namugongo ne bafa okulaba nga bategeeza buli muntu mpaka abafamire bwe bakola ki bwe baalabika era omulambo baagujja mu ggwanika kubanga bakonfaminga ne bagamba ku mawulire nti omulambo bagututte mu ggwanika gwani gwe pasita Bugingo gwe atalangira muntu nti afiiridde ku kyakyo ng'olaba n'ab'e Namugongo babeera emitwalo n'emitwalo gy'abantu baafuna obudde ne balangirira ne babitwala ne ku TV gwani gwe kale tunaalaba gye bigenda okuba nga bikomekkerera tujja kulaba gye bigenda okuba nga bikomekera mu ngeri okuba nga mugyekumirako updates empana zibatambulatambula okututa eggwanga Uganda comment section weeri abakabontera mu comment section osigale nga ogifollowinga bagiyita Faadi TV UG enteekateeka z'okuziika omukyalo zigenda mu maaso naye nga munnange bali mu kutolotooma abafamire bagamba nti teyalibadde mukulu Bugingo omusajja yeeyita musajja wa Katonda n'okola ebintu ebyandikoleddwa sitaani ng'ate bugwe byokola ndowooza balingira bwe batyo babadde olunaku olw'eggulu nga bafamire bali mu maziga batolotooma bo nga bali mu ppate eyo y'ensi pasita Bugingo ayongedde okulaga abantu ndi munnange si muntu mulungi ayongedde okulaga abantu nti si muntu mulungi naye nga ajja kukyejjusa yagezaako okulaga abafamire nti mmwe abamanyi oba mwafiiriddwa mmwe abamanyi naye ng'ate okufiira omunnange muba olina okukumaakuma banno pasita Bugingo yandibadde yayogeddeko naddala n'abafamire dda okulaga omuntu omuto okulaga nti ofaayo eri abantu bo era endiga ezikyasabirayo pasita Bugingo ndowooza abalagiddeko ddala nti ye tafaayo ne bw'onaakutukira awo ye talina kyagenda kukolawo ate ng'oluusi munnange endiga bwe zigendayo akasente akajja mu zo ne balyoka babakama ne bateekamu enseke ne babakamula akasente kaabwe konna naye ate bafuna obuzibu tebafaayo wadde n'okugamba obugambi nti omuntu afudde omulambo gwe tugututte mu ggwanika naye kimulema okukola munange bye bitambulatambula kadde kano ku social media mungere okuba nga mugifollowinga abali e Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali e Germany mu kibuga Berlin abali Uganda mu Kampala bagamba nti muli bakabi nnyo okuba nga mugifollowinga bagita Faadi TV UG comment section weeriawo obaka bontera mu comment section abafamily balina bikwasa Katonda gwe balina okuba nga babikwasa yekka tebana kibayinza kukola pasita Bugingo kubanga ye alaga temuna kimuyinza kunkola babikwase Katonda ajja omukwasaganya yajja omukontrolinga kubanga bonda tebanya kibayinza kukola kubanga ye ssente alina bo bambi tebalina beeyiya bweyiya omukyala yoyo eyafiiridde ku kyaki ya Kanani wali munnange kuboogerako eyafiiridde ku kyaki ya pasita Aloysius Bugingo mbagala nnyo mwenna era ne mbagamba nti muli b'amaanyi okubanga mugyekumirako ne nkugamba nti comment section weeriawo obubaka bontera mu comment section tosigale nga ogifollowinga mbaye bulungi mweraba